otuuka ekiseera n'omanya nti si gwamanyi ennyo, awo osigala oyaayaana okumanya. Yensonga nze lwaki anyone time mba nina kyensoma. Oluusi zino ziba formal courses, oluusi 3 months course, 6 months course about leadership, simanya biki, nomaliza kino, otandika kino, ng'omuntu okutambulira mu kumanya. Tambulira mu kumanya. Bati lo tuwane eyo. Oyo gaye ng'amanyi nnyo. Kati oluusi ebintu ebiyingira mu n'ogamba, mbimanyi. Kati awo oyinza okugamba nti kakati mbimanyi, kigattako byaki. Naye mu bulamu bwe tubeeramu, kati nga bino bye tulimu bya politics by'obukulembeze, kikulu n'osigala nga oyiga. Okuyiga okumu kubeeranga wano we tuli ne tutuula ne wabaawo wajja n'atuliiramu by'atuliiriddemu ne tuyiga. Okuyiga okulala kubiira kusoma bitabo. Bane kansubire musoma ku bitabo. Ebyagala bane musome ebitabo. It's important that we read books. Ate ebitabo bingi weebiri mu nnimi ez'enjawulo by the way. Tusobola okusoma tubeera banjawulo. Kati omuntu oyo aba akuyigiriza nakutuuziza mu klaasi naye osome katabo ke n'olaba gyenvudde ye byayiseemu nakuwa lesoni awo etakuleka kyekimu. So njagala bakubiriza tusigale nga tugezaako okumanya. Tusome mugenda maliriza batugambe into excited. Even after that keep reading. Nsaba kino kifuuke ebbanja gye tuli nti waleme kuyitawo myezi kaneme tekawo yardstick eryawo naye bere nga tuyaayaana nga olina akatabo k'osoma. Abamu basoma speed nti ajja kukamaliza mu wiiki emu, abamu batwala mwezi, abamu myezi 2, but it is okay. Naye akatabo k'oba osoma akakwata ku ezo topics z'olinako interest by'obukulembeze, life, marriage. Bameka wana abafumu mufumbo kikaki obufumbo bwemanyiwa bwa kikaki obwempeta notali wampeta musemateeka yaffe mateeka gaffe akatufugange eggwanga. Obufumbo obumanyikiddwa wa mirundi egyo 5. Okusookera ddala obwempeta nga gye nnina tugenze mu kyaki batukuba empeta. Owokubiri Muhammad muzimbe actually lwaki mbajjamu ebibuuzo ng'abagezi weemuli kati babuliddeemu. Eyokubiri civil marriage n'ogenda ewa okukoti registrar ne babagatta wali kasamba nga mulina witnesses abo 2 mufuluma nga muli mwami na mukyala nga kiwedde. Atwogera ku bufumbo buli serious sebo ani oyo kati namba 2 eyokusatu genyabo customary marriages. Obuzibu maybe si buzibu naye ku bakyala tekibayisa bulungi. Customary marriages are potentially polygamous. Teeka likkiriza yogera kuteeka nti osobola okubeera mu customary marriages eziwerako naye tosobola kubeera mu civil marriages 2 oba church marriages 2. Sigambe nti kakati mugende nti tubasumuludde just tuli mu kuyiga. Bale bino nabyo bikulu tulina okuyiga amateeka agafuga eggwanga litwagala okukulembera. Kati ezo 3 eyokuna twogedde ku church marriages, twogedde ku civil marriages, customary marriages oba traditional. Yes, sir. There is interfaith marriages across different faith religions. Like a Muslim, parents agree and then you remain a Muslim. Kabulamu
Tabulamu. Naina answer.